Ogambye nti bakebedde ekibumba nga kikoze bakebedde ekibumba nga sayidi ne sayidi kyalibwa akawuka bakayita hepatitis B. Era kati kebalwanagana nako kagema obutayingira munda. Ogambye bakutadde ekyuma ku lubuto. Bantadde ekyuma ku lubuto. Then ne batangaaza. Ne balaba nga kaalya sayidi endala n'endala. Kubanga kiba ne left ne right. Zonna kyazirya. Wangambye ekyuma kyabadde wakirabye nti ekibumba bwe baba wakirabye kikola ki? Nalabye wano ku screen nga kigira kiti kirotating. Screen ngiraba. Rotation ngiraba. Kati omuntu abimanya ate wabikulagirira. Naawe olabira ddala ng'obitegedde. Kati bakijjanjaba bakikola bakirongoosa. Bakadde strong medication sobola okugitereera naye tebakirongoosa. Kati weeraliikirivu bwennyina kuba singa ate bakirongoosa. Bale njagala balongoose waawe wafu basalewo tufune new skin. Niba ng'ekyo tekikwatwako. Tekikwatirako ttabu. Aye ogambye nti kyali kivulula. Kaakati y'embeera eyo kyali kivulula sayidi ne sayidi. Ne bagamba nti bulijjo kati kiri kitya ekikulu. Anti kati bulijjo ebyennuma nga bw'omanyira okuwala kwaffe kuba bansiba mukomera saasigala kyekimu. Mukomera yo yennyini nga yo nafunirayo ebirwadde. Yo mukomera wafunayo kirwadde ki? Mukomera nafunayo ebirwadde lwala bwe nali obulwadde sirwala bingi nnyo kubanga bubeera mukomera buli kimu kikola ki buli kimu kijja. Naye nga ngenda mu ddwaliro ly'ekkomera ne bakuwaayo obuweke bakuwaayo panado omanyira mukomera panado yasi. So kati ki ekyagganya ogenda e Bulaaya ate? E Bulaaya tuli processing nga tunnakivaako naye ka tukyalinamu challenge. Tikwena embeera gye ndimu abasawo bagamba winter kati eri waggulu nnyo. Obunnyogovu obunnyogovu bungi. Kati engeri y'obunnyogovu gye buli obungi tugezaako okulaba nti tulaba ekyokukola oba ŋŋende nga mbeera mu ddwaliro munda banzigalidde omwo bataddemu zihiita nga sifuluma oba ki. Naye kati bunnyogovu bwe tweraliikira nti kati ate embeera gye ndimu buyinza ate okunnyongerako nabwo okundwaza. Olaba daabuuza nti lwaki mu ddwaliro otuuka mu ddwaliro liri air conditioned? Sina air conditions kuba air conditions zireeta mpewo naye mubeeramu zihiita. Kati zihiita ezo zikuyamba naye nga bw'omanyi bino byaffe ebya Afirika nti gundi eri eba strong nnyo winter nga tesobola kulwanagana na gundi na hiiti gye baba bataddemu sigala ng'ekusinziza ate ng'oli mukosefu kubanga bw'oba mulamu ne bwe kaba katono nga kayiseemu tekakukosa naye bw'oba mulwadde akatono ne kayitamu ate kakukosa. Kale katukusabireyo nalewo. Amiina mukama wange.